platform bavuddeyo mu butongole okulaga obwagazi okuvuganya ku kifo kya sipiika wa paalamenti ye-11 okudda mu bigere bya Jacob Oluvuganya yavudde mu bulamu bw'ensi. Ababaka bano ye Malende, omubaka omukyalo wa Kampala, Dennis Sekabiro wa Katikamu North, saako Charles Tebandeke ow'Ebbale nga bagamba nti wakiri engeri NRM gy'emaze okusemba Ntamong abadde ku kifo ky'obumyuka bwa sipiika kati nabo keekadde ekifo ekyo bakyeddize. Era ekibiina kyange kya National Unity Platform n'enkiwandiikira nga nkisaba kinsembe era kimpe ne mandate nga candidate agenda okuvuganya ku kifo ky'obwa deputy speaker mu kujjuza ekifo abaana bavudde Right Honorable Anita Among. Njagala okubategeeza mwenna nti ebbanga limaze mu parliament limpadde enkizo okumasitalinga rule of law, okumasitalinga rules of procedure ezitufuga mu parliament, ate n'okwongera okufuna empuliziganya ennungi n'ababaka ba parliament. Parliament yandibadde erondebwa ku busobozi ne ssemateeka nga bw'alambise n'obuvunaanyizibwa parliament bw'erina okukola. Ensonga z'enjogerako zikosa mmwe bannayuganda. Njagala okubasaba buli mulonzi yenna okubira omubaka wo gwe walonda akasimu omubuuze nti ekyatebandeke kiri kitya, ensonga zayogerako gw'oziraba otya, bwe yabanga weewaawo mubalagire kubanga mwe bakama bammwe bawe tebandeka akalu olw'okomyawo ekitiibwa kya paalamenti. Twagala paalamenti ekomyewo ensazaayo abantu mwe bali bagimanyidde, ne paalamenti ey'okubeera nti egenda kubeera nga egoberera amateeka amabi egafulumye amalungi eberenga gekola. Abasatu begasse ku mbaka wa municipal ey'Ebugiri Asumani basalirwa eyalaze dde obwetaavu era olwaleero abamu basibye ku paalamenti nga baperereza bannabwe okukirizisa abakulu babateekemu obwesige okuyingira olwokaano. Shamimu Malende, omubaka omukyalo wa district ye Kampala, alowooza nti okuza ekitiibwa kya paalamenti kirina kukolebwa muntu amanyi okunyigiriza bannayuganda kwe bayitamu era nga bw'atuula mu ntebe y'obwa sipiika akulembeza ebyo ebiruma abantu okusinga okudda mu busongo obutono. Kino kye kiseera okuba nti tuddamu nga tuwuliriza amaloboozi ga bannayuganda. Bannayuganda bakoye okulengera paalamenti ng'eringa ng'eteesa ebyayo nga nabo balina ebizibu byabwe bitoogerwako. So nga Shamimu Malende neesowoddeyo olw'okuba nti tulina omulamu ogugamba twagala kukyusa paalamenti eddeyo eberenga ebintu ebiruma abannayuganda byeteeka ku mwanjo ng'eteesa. Kyokka wadde bano beesowoddeyo balina okusoomoozebwa okwokuba nti tebalina ababaka bamala kubalonda okusobola okuwangula NRM esinza ababaka mu paalamenti, wabula bagamba tekibagaana kulaga bwagazi kubanga ababaka basobola okutuuka munda ne beetegerera okusinga ekibiina okubasalirawo batuuke n'okulonda omuntu atalina busobozi. NRM emirundi mingi ezzeewangula ekifo kino ng'ekozesa omuwendo gw'ababaka beerina mu paalamenti. Ab'oludda oluvuganya kye balowooza nti kuba kubakakaatikako muntu gwe batayagala era balowooza nti enkola ya NRM okufuna abakwatira bendera si nnuŋŋamu. Okusinziira ku nampala w'oludda oluvuganya gavumenti John Baptist Nambeshe, abeesowoddeyo mu kibiina kye baakusunsulwamu enkya ku makya olw'akawungeezi bagende mu tabamiruka w'ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya okusobola okulondamu omu agenda okweŋŋanga Anita Among. Mulimu abanaatuula baleme kuleeta bagambe ndi katubeere nti tugenda n'oyo avudde mu pati ndala. Nga luli bwe twalaba ndi Honorable Ssemujja avuddeyo tetwandiikiriza ate tumusimbeko omuntu kuva mu pati endala. Kyokka ono asabye ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya okwongera okuzimba enkolagana n'okwewagira basobole okugusa ebigendererwa byabwe nga bali kitole. Era tugenda kufuna omuntu omu. Twagala enkola yaffe ebeere nti teriimu confusion, teriimu kubeera ndi tubeera mu competition. Kulwokuba ffe nga abawabula gavumenti tuli like minded, tulina okuba nti tetukompitinga naye tukompletinga each other. Sesanga batebi byestelefayina agesigika.